Kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kutegeeza nti nno ggwe atannaba kuba ng'osubscribinga ku UG Updates TV, genda maaso n'okuba ng'osubscribinga. Nagamba kkirira wansi ojja laba ekigambo subscribe, waliwo akade kakooneko okakeekingeko, kajja kuyambako nnyo okuba nga ofuna notification ku buli information ebeereze ku mukutu guno. Kakati obutakulwisaayo, ambasada wa US yawagidde ensonga y'okukkaatiriza endowooza era n'ayongera n'okuwagira n'abatuuze mu Uganda okuba nga bafaayo nnyo okuba n'endowooza ez'omwanguka ez'owaggulu. US Ambassador mu Uganda William Popp yabadde yayitiddwa ku mukolo wali eri ku High Education Institute mu Uganda asobole okuba nga ateekawo effort mu kudevelopinga activities n'oku-informinga ba citizen. Ambassador Popp William yakubye essimu we yabadde adelivalinga keynote ng'adressinga ensonga eno ku Professor William Ssenteza Kajubi Fulbright Memorial Lecturer w'e Makerere University. Babadde ku memorial ku kujjukira lecturer ono William Ssenteza Kajubi wali e Makerere University. Yasobodde okukolera statements zino wammanga Popp William, ambassador wa US mu Uganda. Ambassador yawadde obubaka bwe n'akubiriza n'ayita buli muntu asobole okuba nga yeenyigira mu byennyigiriza wano mu Uganda, era n'akoola yunivasite okuba nga zigenda mu maaso n'okutikkira abaana era baashuwalinga ennyo diguli, bengeejinga ennyo mu kukuza abaana mu ngeri ey'endowooza ey'owaggulu nga bali civic, nga baparticipatinga mu bintu nga bo abayizi n'okubakuumira ku ndowooza z'okubeera ne diguli ku mitwe gyabwe. Ambassador Popp William yayongedde n'atangaaza omugaso oguli mu kusomesa abaana ku institutes. N'abagamba balina okuba nga bategeera omuwendo oguli mu democratic understanding, okuba nga balina civil rights, nga balina global issues, beenyigira mu curriculars ezirimu political science, sako history ne theology. Yanootinze nti programs ez'education ziri critical okuba nga zitegeka abaana babeere nga baparticipatinga nga beenyigira mu bintu ebizimba obufuzi bw'eggwanga ssaako ne social advancement. Era n'agamba yunivasite zino mutwe mukulu nnyo okupolomootinga civic
participations n'okutegeeza bannaggwanga abali essential ku byobulamu naddala mu democracy. Popp William US Ambassador bw'atyo bwe yawadde obubaka bwe. Bwe twabadde awo oluvannyuma lwa lecture, Dr. Pamela Tibikikire Kalyegira, Director wa Law Development Center, yawagidde Popp William Ambassador wa US view gye yawadde n'engeri y'okuba nga baluulingamu universities mu by'ensomesa, mu research ne mu communities n'okuba nga bengaginga communities. Ayongera n'agamba institutes zireflectingibwa nnyo ssaako n'okufulfiringa omulamwa n'amateeka gaayo nga zi-encouraginga okuba nga basoma emisomo emiwanvu, bafuna okusoma okuwanvu era nga beenyigira mu bintu ebigenda okuba nga bibajunya obulamu bwabwe lubeerera ng'abayizi. Bw'atyo Popp William Ambassador wa US bwe bubaka bwe yatisse abayizi ssaako n'abatuuze mu ggwanga Uganda. Kutegeeza nti obadde muwuliriza mulungi nnyo, jyamu comment section, likinga, sharinga. Olowooza bino bigenze okubeerawo Popp William oba US erabye nga emabega ebyabaddewo erina okuteekinga action, golowooza kiki? Okuteekinga action okulaga nti no bakyalina omugaso mu ggwanga Uganda, kubanga emabega kaawo tulaba nga badde basirise nnyo nga tebavaayo ku nsonga na zimu. Saga eno yamaze kubaawo, tusobola kulaba nga beesowolayo. Golowooza ki? Jyamu mu comment section, sharinga, likinga, subscribinga.